kyetuva tubonga naawe kuba tulaze nti oli wamu naffe kyetuva tubonga naawe wamma bakyali tubonge ku ssebo. Omanyi ensi busogirabira gwe sayidi gyogikola ki gyogirabira naye nze ntambula nga bwolaba nkola ki bwolaba ntambula. Ebiseera ebisinga nfa ku engeri gyentambula nabinkwatako. Kati faani w'omuyimbi ate naye kimukakatako ku muyimbi gwakola ki gwawagira either omugolola omuwagira omukola ki. So katukyetegereze naye nange siwagira bigambo bya buwemu. Enteekateeka ze nnina za konsati yange 24 ntegese bulungi nnyo. Buli yandiyagadde okuyimbirawo ku stage ey'ebbumba ajja ayimbeko. Tutegese nnyo nti n'ataaba eyo ajawulira bubi nga lwaki teyabaddeyo mu mataala ago kuba amataala gagenda kuva South Africa. Guno omulundi tugenda kuttaanya buttaanya katuddize ku bantu omuntu afiiringe nti oba agenzeewa ne munsudiiza basajja mmwe. Mutonzi waffe yasalawo nina akuuma ka masaagi nkaleese bayagala okukalabako kagenda kubaayo nakawuka. Nina akuuma ka masaagi akalungi kalina obunnyo 4 akaweweevu akakalubukalubu akatakula. Kati nina kali keneeyisaako ng'engoye zonna nzitadde bute. Tumenyeka nnyo oluusi oyinza obutagala kalubiriza bantu kunyiganyiga osobola okwenyiga kanjira nenyiga. So akuuma ako nkaleesi just kweyambako. Maaso zino tugenze tukula tutambula nnyo tutula nnyo mu mmotoka agenda ggulu komawo biki kati nva ku nnyonyi landaniwa otulako ewaka nokola ki neweeyisayisaako neweenyiganyigako. Kwanza okuyingira emitwalo 3 5 n'emmeeza ya miliyoni 3. Goswana okuba eyo ng'oli top fan n'ogamba nze 3 njiguze 5 oba njiguze miliyoni 10. Bantu baffe batwagala mwebali. Era nga wegambe mutonzi yasalawo nange nandisabye abeewo. Bafaani baffe tubaagala nnyo. Mbagaliza omwaka omujja omulungi n'ennaku enkulu ennungi. Tuvuge empola abavubuka mukozese kondomu obulamu mu bukuume mu biseera bino kuba bino ebiseera biba byakucakala birina eba holiday. Mwewale n'abaana abato bye bigambo byange benyinza okugamba bakyali bange kubanga nze buli mba njogera ano mba njogera ne bakyali bange. Temukozesa biragalalagala mukozese kondomu muyambe ku bamaama ne bataata baje bali ku mirimu ewaka mu biseera nga bino mubere productive eri family. Kyenyinza okugamba bakyali bange abali eyo ewaka. Abawumuze temu television musigale mu bitabo fetubaagala mu products ennungi musome ebitabo ofunamu akadde akeerero maze okulya lunch ddamu revising waliyo beginning of term. Bani abalabe sinagamba abalimi abalimi mweyongere okulima abalime mwanyi mweyongere okulima fe tugenda kulwana okulaba nga emwanyi eno esigala mu bbeeyi wakiri eya waggulu. Tugenda kulwana nnyo kubanga nze basenga bange gwe mulimu gwe bakola tebasoma tebalina kibakola ky'amaanyi kiri awo kamwanyi ke beesigamye. Era otuukayo otuuka ng'olaba sitowa y'emwanyi agirabirira bulungi nnyo n'okusinga ekiyumba ky'embuzi. So temuggwamu maanyi. Ab'ennakawuka tubaagala nnyo mwe muli bantu bange. Oluguudo telutandika nga nammwe mukimanyi naye tweyongere okuba omulanga. Naffe tuli bantu nga ebitundu ebirala ebifiiriddwako ne biweebwa amazzi ne biweebwa amasannyalaze ne biweebwa amalwaliro. Lwaki ffe twabandoningibwa mu Uganda? Nakawuka neebeeranga etali mu Uganda. Abavubuka kizibu okusanga nti takisi ku makya ejjudde bagenda kukola. Ffe twazza gwaki ab'ennakawuka? The next capital city of Uganda. Government yatukolokota ebbanga nga tusirise ffe abamu nga tugigambako. Ebbanga lyo lyetukolokose denekulu lyetukolokose kati yesinza otukolokota kapasente kokolokota kali eri gavumenti etukolokose ebbanga lingi ffe tuvaayo okusaba ebitaliiwo
nga tetusuubira nti ebbanga ddene nnyo kubanga tebiriiwo. Abannakawuka baba batya nga tebalina luguudo, baba batya nga tebalina mazzi, baba batya nga tebalina health center wano, abavubuka baba batya nga tebalina mirimu, nga nze kennyini mbadde ku airport nga basikayo ebisawo batono, okitegeera. Naye nawo okusabawo omulimu bajja kugamba laboono laboono laboono. So mu mbeera eyo tuvayo ne tubyogerako. Ani anabitwogererako? Tuvayo ne tubyogerako. Era ensonga nti nkwatagana nnyo n'abakungu bano nibamuyita Sawulo. Sawulo ono aspirant waffe mu Busiro, twagala mwesiga, okitegeera. So mu mbeera eno tukwatagana ne bannaffe ntusigala nga tubannyonnyola obusungu gye tubujja. Tetunyiga out of the blue nga bwe bagamba nti bitukubye. Kyogamba Uganda yonna bigikubye kuba buli omu akaaba. Ffe tukaaba nga bagamba mu bibakubye. Lwakuba nti gwe ekigambo ky'okozesa bakiyita kolokota, naye wandikozesezza ng'ogamba ku gavumenti. Okolokota kwa njawulo ku kikolwa kyenkola. Nekikolwa kyenkola basajja abo batunula mu maaso bagamba ekimala kimala, buli kimu mukitutte. Bankubire osanga we n'abannyonnyola bajja kuntegeera. Bankubire we n'abannyonnyola abamu tugenda n'okukyalira bakyali baffe kati kagereze. Nze ngenda okyalira Spice eyo nga Salama Road mbi ne weevuma kukyalira mukwano gwo. N'abayimbi bannange gye bali waliyo embeera, era nabo kyemmanyi kibakakatako okusituka bagyogereko. Ate agagyogerako era yamanyi obanga agamba nti buli Munnayuganda ajja kwesimbawo, kubanga ebizibu byaffe ffenna nga Bannayuganda. Nze wensanga abantu oli naŋŋamba twogerere ku kino, kugambye nze waliwo n'abankubira ne baŋŋamba ffe tuzimba parliament tebannatusasula. Kati nakyo wenkyogera mba ngenda kwesimbawo. So ebintu bingi nnyo ebiri mu nsi ng'amazima biba byetaaga okwogerako. We tutabyogerako nga ffe tunaanenyaani nga tabitwogereddeeko kitukakatako. Demandi ze zaali ez'emyaka 10 si ze za myaka 2 si ze z'emyaka 3 si ze z'emyaka 4. Wabula gy'okoma okula demandi ze mpya. Eyo parliament yaffe bagiyita Parliament of the Republic of Uganda. Naawe kyalayoko kubanga tebalina kisaanizo kye bansaba kiri awo okuggyako ID yange. Tewali kyamaanyi ewantu awo tuleme kutyawo nnyo, n'abantu abo tuleme kutya okwengeejinga nabo. Nze ŋŋendawo ati nogolwa kuba kwogo mwankuba ebifaananyi, naye nze ŋŋendawo nnyo nenjogeramu ne beemupi bange baze ennyonyi ku kintu kyonna kye mba nze ndabye ng'omulonzi, okitegeera mwana. Ng'omulonzi mba nina okugendayo okwestioninga abantu abo noba benchmarkinga. Nagamba 10 nakato oba 6 oba 7, 10 tekinaggwaayo. Kati olina kulinda 10 kigweyo mbuuze paka ddi, naye ne10 tekinaggwaayo naye ozitidde naawe. Sinayimba ku mazzi makyafu gali mu taapu z'abantu ezo, bingi bye sinayimbako. Bagezaako abamu, bagezaako abamu bakyali bange, n'abalala bakyalinamu obunafu, manyi bajja piikinga. Saga asalira muntu yenna musango.